Mwagalwa ampuliriza era kano ke kaseera okuyiga ekigambo kya Katonda nkwaniriza nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi ye John Kayitale mu mulamwa guli gwe tulimu era gwe tuliko okugamba nti obubaka bw'abamalayika abasatu. Tuli ku bubaka bwa malayika asooka akatundu akokusatu era bw'oba oyagala okuyiga akatundu akasooka n'akokubiri ojja kuba ebyokuyiga ebyo obisanga ku mutimbagano gwa Fogo. Kati akatundu akokusatu kalina omutwe ogugamba nti enjiri ey'ekisa n'omusango gwa Katonda. Enjiri ey'ekisa n'omusango gwa Katonda. Jjukira buno bwe bubaka obusangibwa mu njiri ey'obubaka bwa malayika asooka. Katusooke tuweeyo okusaba tulyoke tugende mu maaso. Tukwebaza ayi Katonda waffe. Oli mulungi, oli mutukuvu, gwatuula mu butali gwawo. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli Taata. Tukweyanzizza kubanga watuwa enjiri n'otuwa obubaka obulokola, obubaka obuzzaawo ebyo Sitaani bye yanyaga, obubaka obutuzimba ne bututeekerateekera okubeera mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kaakano ke kaseera okubuyigako. Naye nga tugenda okukuyigako Mukama, tukusaba Omwoyo wo omuluŋŋamya ajje ajjule emitima gyaffe. Na buli muntu yenna agenda okuwuliriza ebigambo bino oyogere naye era omuwe okusalawo okulungi, omusaasire, omusonyiwe, abeere mu ludda lwo bw'olikomawo Mukama asikire obwakabaka bwo. Nkusaba mu kaseera kano oyongere okwogera n'emitima gyaffe, oginnyikizemu ekigambo kyo kubanga tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo. Amiina. Muganda wange ampuliriza, tugenda kuyiga ebigambo ebirina omutwe ogugamba nti enjiri ey'ekisa n'omusango gwa Katonda. Lwaki ebigambo bino mbireeta? Mu bubaka bwa malayika asooka olunyiri olusooka lugamba nti nendaba malayika ng'abuuka ku bire eby'omu ggulu eby'omu bbanga ng'ayina enjiri ey'emirembe n'emirembe. Eyo y'enjiri ey'ekisa. Twagiraba mu katundu akasooka nti ye Yesu Kristo yekka. Enjiri erina okubuulirwa amawanga gonna, na buli kika, na buli lulimi, na buli lulyo. Abantu bonna bategeere Yesu nti ye yekka y'ayinza okusonyiwa ebibi abantu bye baakola era n'abawa obutuukirivu n'obutukuvu. Naye owooluganda omulungi ampuliriza, abantu babuze amakubo ge bakutte ate gaawukana n'enjiri eno ey'obwakabaka obw'emirembe n'emirembe era nayo nga ya mirembe na mirembe. Jjukira malayika asooka agamba nti enjiri ey'emirembe n'emirembe erina okubuulirwa abantu ng'egamba nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, mumusinze oyo yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi, kubanga ekiseera ky'omusango kikoze eki? Kituuse. N'olwekyo nti mu kuyitibwa kwaffe Yesu Kristo nga agolola emikono gye ng'ayita abaana be nti mwabaabula edda mukomewo, mujje gye ndi, nze muzadde wammwe, nze mutonzi wammwe. Era tulina n'okuyiga nti oluvannyuma lw'ebyo waliwo omusango. N'olwekyo bwe tusoma mu bubaka mu njiri ennungi eya Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Lukka essuula 24 olunyiriri 44 watugamba nti n'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyali nammwe, bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze ku mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli. N'alyoka abikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa, n'abagamba nti bwe kityo bwe kyawandiikibwa Kristo okubonyaabonyezebwa n'okuzuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu, era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okugibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi mwe bajulirwa b'ebyo. Mukama yeebazibwe.
owooluganda mwannyinaze Yesu Kristo bwe yali ng'agenda kwawukana n'abayigirizwa be ng'addayo mu ggulu yabagamba nti kyali kigwanira ebyawandiikibwa ku nze mu Zabbuli ne mu bitabo bya Musa n'ebyabannabbi okutuukirira. Biki ebyali birina okutuukirira? Yenjiri ey'emirembe n'emirembe eyaleetebwa eri Adamu ne Kaawa nga bamaze okwonoona mu lusuku Adeni, nti Katonda agenda kulokola omuntu ng'ayita mu zadde. Eryo ezzadde ye Yesu Kristo, era ye yabetenta omutwe gwa Sitaani ku musaalaba, era n'atuwa obulokozi, kubanga olwaleero twafuulibwa baddembe okuyita mu kukkiriza. Enjiri eno yali erina okweyongera mu maaso okubuulirwa, era malayika asooka mu kubikula essula 14 okutandikira ku nnyiriri olw'omukaaga atulaga nti enjiri eno erina okubuulirwa eri amawanga gonna na buli kika na buli lulimi na buli lulyo. Enjiri eno Kristo ajogeddeko wano ku lunyiriri olwana mu 7 ng'agamba nti era amawanga gonna galina okubuulirwa okwenenya n'okugibwako ebibi mu linnya lye okusookera ku Yerusaalemi. Yerusaalemi njagala okitwale nti olwaleero yeggwe, okutandikira ku ggwe obubaka obubuulira abantu obubayita okwenenya, obubayita okusonyiyibwa ebibi byabwe baweebwe obutuukirivu n'obutukuvu bukujjidde. Okuyita mu kigambo kino enjiri erina okubuulirwa eri abantu bonna nga bategeezebwa nti Kristo alokola, era teri mwonoonyi ne bw'abanga mwonoonyi lukulwe atayinza kusonyiyibwa. Ne bw'obanga wazza ogwa naggomola, Katonda akuyita okukukyusa n'okukusonyiwa akusaanyize okubeera mu bwakabaka bwe. Okuva Adamu ne Kaawa nga boonoonye okutuusa leero ku mwana w'omuntu twagenda wala nnyo mu bunnya nga Yesu Kristo ye yekka y'ayinza okutuggyayo. Era bw'osoma mu Yokaana essula 3 olunyiriri olw'16 wagamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kitegeeza Katonda yawaayo omwana we Yesu Kristo buli muntu yenna aweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza. Kuno kwe kusalawo okulungi okusinga okusalawo kuno kwali kubaddewo, kwe kwetwalira Yesu ng'omulokozi wo. Naye olunyolo 17 lugamba lutya? Olunyolo 17 lutugamba nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. 18 amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Bw'osoma mu Yokaana essula ey'okutaano olunyiriri olw'12 ndowooza kandabe sula 5 olunyiriri lwa 12 wagamba nti ne bamubuuza nti omuntu oyo yaani eyakugambye nti weetikke otambule. 13 naye eyawonye nga tamanyi bw'ali, kubanga Yesu yali amaze okugenda, abantu abali mu kifo kiri nga bangi. Agambye nti ono bwe yamala okuwonyezebwa bamubuuza nti ani eyakugambye nti osituke otambule? N'agamba nti naye eyawonye nga tamanyi eyamuwonyezza bw'ali, kubanga abantu abaali abo baali bangi. Yesu ye teyajja kweraga, wabula yajja kulokola. Ekigendererwa kye kyali kuwonya, tekwali kulaga mundabye ze nkola omulimu gw'enkola gwa kitalo. Nedda, mukasirise, mukimpowooze. Yesu yalokola, Yesu yawonya, Yesu yasaasira, Yesu yasonyiwa, naye nga tayagala kweraga. Bangi be yawonyanga n'abagamba mugende naye temubyogerayo, naye nga bo bagamba Hozaana atuwonyezza, olw'okubanga baali tebasobola kukisirika. Naye Yesu yajja si kweraga. Bw'osoma mu bubaka buno bwe tusomye mu Luka 24, Yesu agambye nti enjiri ey'okubuulirwa yeeno, abantu balina okubuulirwa ebikwatagana n'okwenenya era n'okusonyiyibwa ebibi byabwe. Eyo yenjiri ey'emirembe n'emirembe. Bangi mu balokole ne mu bantu abakristaayo mu mulembe guno
balina enjiri eraga nti ddala Yesu wakisa, alumirwa wamu naffe, Yesu awonya, Yesu alokola, naye ne batalaga bantu nti mu kiseera ekiri mu maaso omusango gujja. N'olwekyo njagala okutegeeza muganda wange gwampuliriza nti bw'oba oyagala okukkiririza mu njiri ey'emirembe n'emirembe erokola Yesu Kristo gye yatuleetera, eyamunfiriza ku musaalaba, olina okukkiriza nti ne mu maaso ekiseera ky'omusango gyekiri, era ekiseera ky'omusango kijja. Kubanga bw'osoma mu Kubikkulirwa essuula 14 olunyiriri olw'omusanvu akatundu akaddako wagamba nti kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse mu musinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse, Yesu Kristo atulaga nti alina ekisa kingi ekirokola, alina amaanyi mangi agawonya, naye mangu ddala agenda kusalira omusango buli muntu yenna. Katusome mu Bayibuli. Tugenda kusoma ebigambo ebyogerwa mu Kubikkulirwa essuula 22 olunyiriri olw'11 n'olw'12 bitulaga nti mangu ddala ekiseera ky'omusango kigenda kututuukako. Kubikkulirwa essuula 22 olunyiriri olw'11 n'olw'12 bagamba nti ayonoona abeere ng'akyayonoona, era omugwagwa abeere ng'akyali mugwagwa, era n'omutuukirivu abeere ng'akyakola obutuukirivu, era n'omutukuvu abeere ng'akyali mutukuvu. Laba njija mangu, n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Muganda wange, Bayibuli etulaze nti mangu ddala eddoboozi lino ligenda kulangirira nga ligamba nti ayonoona asigale ng'akyayonoona, omutuukirivu asigale nga mutuukirivu, omwonoonyi asigale nga mwonoonyi, omutukuvu asigale nga mutukuvu. Laba njija mangu n'empeera yange okuwa buli muntu yenna empeera yange, okuwa buli muntu yenna ng'omulimu gwe bwe guli. Yesu Kristo nannyini kisa, nannyini kusaasira, tumulaba ng'ayogera nti omwana w'omuntu bw'alijja ku bire agenda kwawula abantu ng'omulunzi bw'ayawula endiga mu mbuzi. Abantu abamu bagenda kubeera ku ddyo, abalala babeere ku kkono. Ogenda kubeera mu ludda ki? Toyogera byanjiri era tokkiririza mu njiri yakubeera awo gw'oyagala njiri ey'obulokozi, Yesu asonyiwa, bigenda kukomaawo, era bw'onaalokoka ogenda kufuna sente, ebisiraani bigenda kuggwaawo, abaana bo bagenda kufuna emikisa, ogenda kufuna visa ogenda ebweru. Kkiriza enjiri ya Yesu Kristo etuwa okusonyibwa ebibi byaffe, naye nga ekyo bwe kitaakolebwe omusango gugenda kutandikirawo mangu ddala. N'obwewombeefu bungi, mu bukkakkamu bungi, nkusaba gwampuliriza owulirize ebigambo bino wammanga. Bw'osoma mu Mubuulizi essuula 12, Omubuulizi essuula 12 olunyiriri, tugenda ku lunyiriri olw'12 olw'13, awo tugenda okusimbulira ebigambo byaffe. Wagamba nti Mubuulizi 12 olunyiriri lwa 12 okutuusa ku lw'13 era n'olw'14 batugambye nti katutandikire ku lw'11. Ebigambo eby'abagezigezi biringa ebiwunda, era ebigambo ebyebifunvu by'amakuŋŋaaniro biringa enninga ezikomererwa obulungi ebiweebwa okuva eri omusumba omu. 12 Era nate mwana wange labuka, okukolanga ebitabo ebingi tekuliiko gye kukoma, n'okuyiga ennyo kukooya omubiri. 13 Ekigambo ekyo bwe kikoma wano, byonna biwuliddwa, otyanga Katonda, okwatanga ebiragiro bye, kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu, kubanga Katonda alisala omusango gwa buli mulimu wamu na buli kigambo ekyakwekebwa, obanga kirungi obanga kibi. Mangu ddala Kristo atugamba nti ekiseera ky'omusango kituuse, era buli mulimu gwa buli muntu gugenda kukeberebwa, buli kikolwa kigenda kukeberebwa, kigenda kwanjuluzibwa, kigenda kufumiitirizibwako, kigenda kukeberebwa nga bwe kiri.
bw'atyo Mukama Katonda alamule asale omusango ayogere nti kiwedde omulungi asigalenga mulungi omubi asigalenga mubi kubanga ekiseera ekyo kikomye. Muganda wange omulungi ampuliriza, waliwo ebigambo bye tuwulira ne tulowooza nti byangu era byakusaaga. Mu kitabo kye tulina wano ekiyitibwa ebyokubaawo mu nnaku ez'enkomerero, oba mu luzungu ekitabo kino kiyitibwa The Last Day Events. Last Day Events kitegeeza ki eri obulamu bwo? Batugamba ebigambo ebikulu wano. Bannange njagala ebigambo bino biwulirize era nga birungi nnyo. Peegi 137 batugambye nti mu kiseera emisango gya Katonda we ginaagwira ku nsi, awatali kusaasira, ababi nga bajja kwegomba ebifo by'abo ababeera wansi w'ekisiikirize ky'oyo ali waggulu ennyo. Mu weema Mukama waakwekera abo bonna abamwagala era abagondera ebiragiro bye. Omugabo gw'abatuukirivu gugenda kwegombebwa nnyo mu kiseera ky'oyo, mu kiseera ng'ekyo eri abo abalibonaabona olw'ebibi byabwe. Naye oluggi lw'ekisa luliba luggaliddwawo eri ababi, nga tewakyali kusaba kuweebwayo ku lwabwe, ekiseera eky'ekisa nga kikomye. Waliwo ekiseera eky'ekisa, ekisa kya Katonda kyo kyalubeerera omwagalwa era tekiggwaawo. Naye waliwo ekiseera eky'ekisa. Nuwa n'omulembe gwe Katonda yabawa ekiseera eky'ekisa mu Lubereberye essuula 6. Era ekiseera bwe kyatuuka amataba ne gasaanyaawo ensi yonna. Bw'obanga owakanye ekyo, lindirire kijja mu maaso. Omanyire kankubuulire mukwano gwange, omuntu tayinza kukkiriza nti akabenje gye kali okutuusa lwanaavuga endiima akabenje ne kabaawo, n'agenda mu ddwaliro ng'amagulu gamenyese, n'alyoka atandika okuvuga empola. Era ekibuuzo kikino, omuntu tayinza kukkiriza nti akawuka ka siriimu gye kali okukeewala okutuusa lwalyegaddanga nga bw'ayagala, obulwadde obwo ne bumukwata. Bwe bumala omukwata n'atandika empeke, n'alyoka atandika okwekuuma. Era omwonoonyi kimugwanidde okulembera mu kibi, n'agaana okukkiriza nti enkomerero gyeri okutuusa lwaliyingira mu geyeena eyakoomulira wamu n'ekibiriiti, alyoka amanye nti ekibi ddala kyali kibi. Wano batugambye nti ekiseera eky'ekisa, ekiseera eky'okusonyiyibwa kijja kutuuka kigwewo. Bw'osoma mu bbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abakolinso, ebbaluwa ey'okubiri Pawulo gye yawandiikira Abakolinso, essuula ya 5 olunyiriri lwa 10, Pawulo agamba atya? Agamba nti kubanga ffe ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo waalisalira emisango, buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri nga bwe yakola, oba birungi oba bibi. Bayibuli etugambye nti ffenna tulirabisibwa mu maaso g'entebe y'omusango. Kristo waasalira emisango, era Kristo nannyini kisa, nannyini kusaasira, oyo asonyiwa ebibi ate yagenda okusala emisango, alamule buli muntu yenna ng'asinziira ku mazima ge yamanya n'agakkiriza oba n'agagaana. Era njagala okubuulira mukwano gwange, ebigambo bino njagala obitwale nga bikulu. Mumubuulize essuula 3 olunyiriri lw'17 batugamba, mubuulize essuula 3 olunyiriri lw'17 batugamba nti, nenjogera mu mutima gwange nti Katonda ye alisala emisango gy'omutuukirivu n'omubi, kubanga eyo eriyo ekiseera eky'ekigambo kyonna n'omulimu gwonna. Njagala okubuuzamu abakulembeze b'ekkanisa, enjiri ey'okusalibwa kw'emisango ebuulirwa mirundi emeka eri ekisibo? Mubuulira ebyenkulaakulana ne mubuulira eby'abantu okutuuka ku bingi ne bakola,
mubuulira ebyamaka okubeera nga malamu, ne mubuulirira abaana okuba abawulize eri abazadde, mugenda ne mukoona ne ku byobufuzi ne mubuulirira bannabyabufuzi okwekuuma okutulugunya abantu. Naye omusango abantu bagubuulirwako emirundi emeka? Njagala ebigambo bino Mukama abinyikize mu mitima gyaffe. Katonda agambye nti ekiseera eky'omusango kine tukoza era kijja. Buli muntu yenna agenda kuyimirira mu maaso g'entebe Yesu Kristo wasalira emisango. Bosoma ebigambo ebiri mu kitabo Essuubi eritagwawo kikino mu ngalo zange. Njagala okubuulira mukwano gwange nti ebigambo bino tebiwooma era si birungi. Ebigambo bino tebiwooma era si birungi naddala eri abo aboonoonyi abaganye okukyuka. Peegi 310 batugamba nti buli mulimu gwa buli muntu gwa kukeberwa mu maaso ga Katonda era gwawandiikibwa olw'okulaba obwesigwa n'obutali bwesigwa bw'abantu. Era ku buli linnya eryawandiikibwa mu bitabo eby'omu ggulu kugobererwako buli kigambo kyonna ekibi nga bwe kyali, okwerowoozaako okw'engeri zonna, obuvunaanyizibwa obutatuukirizibwa na buli kibi eky'omukyama, era n'okubuzaabuza okw'engeri zonna, obubaka obw'okulabula nga buva mu ggulu oba okunenya, okulagajjaliddwa, ebiseera ebyonooneddwa, emikisa egitaviisiddwamu magoba, okusendasenda kwonna okw'obubi awamu n'ebibi ebivaamu, byonna biwandiikibwa malayika awandiika. Mukwano gwange mpuliriza omulungi, njagala okutegeeza nti ne bwe luba luyimba nga waluyiiya, naye oluyimba olwo nga luyigiriza kibi era nga lunyikiza ekibi, ogenda kusalirwa omusango olw'ekirowoozo ekyo. Ekikolwa kyonna ekyakolebwa nga kinyikiza kibi era nga kyagala ekibi kikolebwe, gwe ng'okifunamu magoba. Abayimbi bangi ennyimba zaabwe ze bayimba zitendeka abantu okukola ebibi. Ebiseera ebitakozesebwa bulungi, emikisa egitaviisiddwamu magoba, ebyo byonna, okulabula okwaweebwayo omuntu n'atafaayo, omusana gwonna ogwamulisibwa eri amagezi go, byonna bigenda kubanga bikulumiriza ku ntebe ey'omusango Kristo waasalira emisango. Bw'osoma mu kitabo kino Essuubi eritaggwaawo peegi 313 batugamba bwe bati nti ebyo byonna abantu bye bateenenyezza era ne babyerabira si byakusonyiibwa wadde okuggibwa mu bitabo bye biwandiikiddwa, wabula byakuyimirirawo ng'omujulizi eri omwonoonyi ku lunaku lwa Katonda. Ayinza okuba ng'ekibi kye yakikola obudde bwa misana oba wakati mu kizikiza eyo mu kiro, naye kyali kirabika eri nga kyeyolese mu maaso g'oyo atutegeera. Bamalayika ba Katonda balinga balaba buli kibi ekikolebwa era ne kiwandiikibwa mu buwandiike obutasanguka. Ekibi kiyinza okukisibwa, kiyinza okwegaanibwa, n'okikweka kitaawo, nnyoko, mukyalawo, abaana bo, mikwano gyo, nga teri mulala wabula omukozi waakyo nga yakyetegeerera, naye mu maaso g'eggulu kiba kyetadde. Okimanyi nti osobola okubba era n'ogagawala abantu ne bakulowooza nti oli bulungi. Okimanyi nti osobola okwenda ku muwala wa gundi n'omuzaalamu omwana, n'osigala ng'oli mukadde wa kkanisa, ng'oli musumba, ng'oli mubuulizi, oli bishopu, oli faaza, ng'owulira muli weenyumiriza kubanga abantu bakukkiririzaamu, era ng'omanyi teri muntu n'omu eyali ategedde ekyo, naye mu maaso g'entebe ey'omusango ekibi ekyo kyetadde kubanga obuwandiike bwakyo teri wadde asobola okuyingira we buli tyakisangule.
obadde okimanyi nti osobola okulimbira omuntu n'asibibwa mu kkomera. Obadde okimanyi nti osobola okuwendulira omuntu abatemu. Obadde okimanyi nti osobola okuweebwa ssente era n'ogenda n'okola ekibi nga tewali muntu n'omu akimanyi. Naye oyo eyatonda eggulu n'ensi, oyo atuula mu butaliggwaawo, oyo eyawanika eggulu awatali mpagi, akwetegereza bulungi era ekibi kyo kiwandiikiddwa. Kankubuulire gwe omukyala naawe omwami, obadde okimanyi nti osobola ogenda n'okola ekibi eky'obwenzi. Olunaku lw'okikozeeko n'oba nga lwe lunaku ate lw'osaba ennyo, era n'olaga abantu nti ate eby'omwoyo bitambuddemu bulungi, era bonna ne bagamba ye bambi omuntu wa Mukama, naye eddoboozi lya Mukama erirumiriza omutima gwo terigenda kusirisibwa okujjako gwe kennyini lw'oligamba nti Mukama sikwagala, naye n'alyoka agamba kiwedde ne kirangirirwa. Wuliriza ebigambo bino. Batugambye nti ekizikiza wakati mu ttumbi n'okukisa kwonna okukyasinzeeyo tebiyinza kusiikiriza kutegeera kw'oyo abeerawo emirembe gyonna. Katonda alina obuwandiike bwa buli kikolwa ekitali kya butuukirivu awamu n'ebikolwa ebitali bya bwenkanya. Talimbibwalimbibwa na ndabika ya kungulu, tawubwa mu kufumiitiriza kwe eri omuntu yenna. Abantu bayinza okulimbibwa bannaabwe abalina emitima emyonoonefu, naye Katonda asensera okwefuula kwa buli ngeri yonna era ye asoma omutima. Obukuusa n'obulimba, obukenuze n'obulyake ebikolebwa ne bibikkibwako abantu bangi abambala amasuuti n'amataayi, abantu bangi abayimirira ku bituuti, abafere, ababbi. Singa otunuulira abasawo bye bakolera mu malwaliro gaabwe eyo mu mataawo agalaga omuntu ajjudde ekisa, ebyo byonna byetadde era biwandiikiddwa w'otasobola kubisangula. Enjiri ey'emirembe n'emirembe etukubiriza okwenenya n'okuleka buli kibi nga tuyita mu kwenenya, kwa tetusobola kulongoosa mpisa zaffe era tetusobola gamba nti okuva olwayo tetukyaddayo, wabula okwegayirira Yesu Kristo ye kennyini eyasuubiza okutusonyiwa n'atuggyako ebibi byaffe n'atwambaza obutuukirivu bwe ne tukkiriza okutambulira wamu naye mu bulamu obw'okwenenyanga. Wuliriza ebigambo bino. Batugambye nti nga kyantiisa nnyo buli lunaku oluyitawo oluliko obuwandiike obuteekebwa mu bitabo by'eggulu, buli kigambo ekyali kyogeddwa n'ebikolwa ebitali bimu biyinza okwerabirwa, kyokka bamalayika bawandiika buli kikolwa ekirungi wadde n'ekibi. Omuwanguzi namige ku nsi tayinza wadde okujjukirayo ebikolwa eby'olunaku olumu lwokka, wabula ebikolwa byaffe, ebigambo byaffe, newankubadde ebyo ebiri mu mitima gyaffe byakutusaliza omusango oba ku lw'obulungi oba ku lw'obubi, newankubadde nga tuyinza okubyerabira byakutujulira okutuweesa obutuukirivu oba okutusingisa omusango. Muganda wange omulungi ampuliriza, enjiri ey'ekisa n'omusango gwa Katonda bitambulira wamu, nti buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, aleme okuzikirira, naye oyo atamukkiriza omusango gumaze okumusinga. Yesu Kristo yagamba nti sinze mbasalira omusango, naye ebigambo bye mbabuulira bye bibasalira omusango, kubanga buli lw'otakkiriza obubaka bw'oweereddwa omusango gukusalirwa. Kati ekibuuzo kiikino, era weetaaga okwebuuza n'okwekebera wekka. Ddala ddala bwe naayimirira mu maaso g'entebe y'omusango gwa Katonda n'abeera ntya, n'alabika nga ndi muntu ki? Kyova weetaaga ekisa kubanga gwe tosobola kwekyusa.
n'ofukamira n'okabirira Kristo n'omwegayirira olw'ebibi byo newankubadde nga bingi nnyo waliwo ekisuubizo nti ne bwe binaaba bingi nnyo ddala ne bwe binaaba bimyufu ne bwe binaatwakaala Kristo ye waakisa okutusonyiwa n'okubijjawo n'okubyerabira. Naye oyo yenna ananyooma obubaka obwo nanyooma enjiri eyo agenda kuyimirira mu maaso g'omusango, agenda kuyimirira mu kooti esukkuluma kooti zonna, era emisango gyonna abalamuzi gye baasala gigenda kuddibwamu mu kiseera Kristo wanayimirira ng'asala emisango. Oyinza okuba nga wagenda mu kooti n'owaayo n'enguzi omusango n'oguwangula era n'omusinga, naye amazima nga naawe okimanyi mu mutima gwo nti omusango gwo tewagusinga, kkiriza nti Yesu agenda kuddamu emisango gyonna n'egyo abalamuzi gye baasala, era ojja kulaba nti mazima tewasinga. Era kyekiseera okwekuba mu kifuba, kubanga mu ngero 28:13 batugamba nti omuntu yenna abikka ku bibi bye zimusanze tagenda kufuna mirembe, naye oyo yenna abyatula era n'abireka anaabisonyiyibwa. Era omuntu yenna akkiriza saddaaka ya Yesu Kristo nti emala neyeenenya ebibi bye byonna ne bwe binaaba bingi nnyo agenda kusonyiyibwa, kubanga Yesu yakisuubiza. Naye bw'onaalwa mu bibi byo n'obibeeramu n'obiwagira n'onoonya n'ebiwandiiko ebibuzaabuza abantu ebiremesa ebijjawo n'obubonero, evidensi zonna ezaali ziraga nti omusango gukusinga n'ozibulankanya, kkiriza nti ekiseera ky'omusango omutuufu kyo kijja. Abantu ab'omu mulembe ogwa Luuti bakola ebibi byonna bye baali baagala okutuusa lwe baalabanga ekyo tekimala. Abasajja ne beegomba okwebaka ne basajja bannaabwe, era Luuti bwe yafuna abagenyi abasajja ne bava eyo ne bafubutuka eyo, abato n'abakulu ne bagamba Luuti nti ssebo twagala abasajja abayingidde omwo nga baagala okwebaka nabo. Ebisiyaga byali bituuse ku ntikko, era Katonda yali awulidde okukaaba n'okusinda kw'abantu ba Katonda abaali babeera mu Sodomu. Era yabuuza tigaladala nekinyiza okukola nga soogeddeko n'omuddu wange mukwano gwange Ibulayimu. N'agenda eri Ibulayimu n'amugamba byonna nga bwe bigenda okubeera. Ibulayimu n'amugamba kitalo, oyinza okuzikiriza abatuukirivu mu boonoonyi bonna ne bagendera wamu? Ko Katonda nti nedda sisobola. Aboonoonyi sobola bazikiriza nti ate n'abatuukirivu bazikirire wamu naabo. Kati Luuti kyava abuuza, singa ofunayo 50 onaazikiriza ekibuga? Tya olwabo 5 sijja. Batuuka ne ku bantu 10 nga tebaliiyo. Naye bamalayika bana baali bambadde emibiri gy'abantu abajja ewa Luuti. Ssebo n'ennyabo njagala okutegeeza nti baali bazze kusala musango omulundi ogusembayo, era bwe baafulumaawo okimanyi nti bwe bayingira mu nnyumba abantu baatuula ne bayimirira ne beetooloola ennyumba nga banoonya omulyango. So okuyita mu maanyi ga Mukama baali baafuuse bamuzibe nga n'ekkubo tebaliraba n'oluggi nga tebalulaba. Naye bamalayika baafuluma bagambye Luuti nti ssebo fuluma n'abantu bomangu kuba okuzikirira ekibambulira kituuse mu kibuga kino. Era mangu ddala omuliro gwava mu ggulu omulala ne guva emagombe, ekibuga kyonna ne kisaanawo. Olwaleero njagala okutegeeza nti ekiseera ky'omusango kituuse, era mangu ddala ensi egenda kusaanawo. Yesu Kristo ajja. Ssebo weeteeseteese otya mu biseera bino? Gwe n'ennyumba yo n'amakaago mweteeseteese mutya? Katonda ali mu kuteeka akabonero ku bantu be abagenda okulokolebwa ekibambulira kino, era nkusaba weeteeketeeke okubeera mu bantu abo. Bw'osoba bukubikkulirwa essuula ey'omusanvu
tulaba Katonda ng'ateeka akabonero ku bantu be. Yokaana mukolesebwa yalaba malayika. Ku lunyiriri olusooka abagamba nti oluvannyuma n'endaba malayika. Nalaba bamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda nnya ez'ensi, nga bakutte empewo nnya ez'ensi. Empewo yonna erema okukunta ku nsi, newankubadde ku nnyanja, newankubadde ku muti gwonna. N'endaba malayika omulala ng'alinnye okuva ebuvanjuba, ng'alina akabonero ka Katonda omulamu. N'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja, ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Olunya olwokuna lugamba n'empula omuwendo gwabwe abateekebwako akabonero baali kasiriivu mu 14,000 mu 4,000 abateekebwako akabonero. Malayika baali bana. Yokaana yalaba bamalayika nga bakutte empewo nnya ku nsonda nnya ez'ensi. Empewo kitegeeza entalo, kitegeeza obutabanguko. Era ensi erina okutuusa ekiseera n'etabanguka. Walina okubaawo emivuyo, walina okubaawo okuddiŋŋanamu, walina okubaawo obutakkaanya. Ensi egenda kunyeenyezebwa nga bw'olaba omuti bwe gunyeenyezebwa, ebibala byonna byonna ne biyiika. Naye Yokaana alaba malayika omulala eyajja ng'ayina bwino, ng'ayina akabonero ka Katonda, n'agamba bassebo temutampewo, temutampewo, nga tetunnamala kuteeka kabonero ku bantu ba Katonda ku byenyi byabwe. Akabonero kano tujja kayigako mu maaso. Akabonero kano kategeeza ebintu bisatu. Kategeeza omwoyo omutukuvu mu kujjula kwe, ne kategeeza Sabbiiti, olunaku lw'omusanvu Katonda lwe yawummulako emirimu gye mu butonzi. Ne kategeeza empisa za Katonda ezirina okuwambazibwa abantu abateekebwateekebwa okubeera mu ggulu. Era njagala okutegeeza nti bw'oddayo emabega mu Ezeekyeri essuula ey'omunaana, katusomeyo. Essuula ey'omunaana eraga bulungi ebibi ebyali bikolebwa mu Yerusaalemi. Mu Yerusaalemi tegeera nti weewo wennyini Katonda we yali yeeroboza okuba ekifo ekyogererwamu erinnya lye, abantu be mwe basinziira okumusinza. Omwali muzimbiddwa yeekaalu entukuvu ey'abantu ba Katonda. Era Yerusaalemi yali ezimbiddwa ku lusozi Sayuuni, Katonda lwe yalonda okufuuka olusozi oluzimbiddwako obwakabaka bwe. Naye wano mukwolesebwa Ezeekyeri alaba ekintu ekyewuunyisa. Yalaba ku lunyiriri olusooka nti awo olwatuuka mu mwaka ogw'omukaaga, mu mwezi ogw'omukaaga ku lunaku olwokutaano olw'omwezi, bwe nali nga ntudde mu nnyumba yange n'abakadde ba Yuda nga batudde mu maaso gange, omukono gwa Mukama Katonda ne gugwira eyo ku nze. Awo ne ntunula era laba ekifaananyi ekyali ng'embala ey'omuliro okuva mu mbala ey'ekiwato kye ne wansi muliro, n'okuva ku kiwato kye n'okwambuka ng'embala ey'okumasamasa ng'ebbala lya zaabu etabuddwamu effeeza. Awo n'agolola ekyali ng'omukono n'ankwata ku muvumbo gw'enviiri ez'oku mutwe gwange. Omwoyo ne gunsitula wakati w'ensi n'eggulu, ne guntwala e Yerusaalemi mu kwolesebwa kwa Katonda eri oluggi olw'omulyango ogw'oluggya olw'omunda ogutunuulira obukiika obwa kkono awali entebe ey'ekifaananyi eky'obuggya ekireeta obuggya. Mu Yerusaalemi mwennyini alabamu ekifaananyi nga waliwo n'entebe yaakyo kwe kituula, bassebo ne bannyabo. Naye bwe yali yeewuunya ebyo, ate malayika eyali amututte mukolesebwa n'amugamba nedda, jangu ogenda kulaba n'ebirala. Yagenda okulaba ku lunyiriri
olw'omukaaga awo nangamba nti omwana w'omuntu olaba bye bakola, olaba emizizo emikulu ennyumba ya Isirayiri gye bakolera wano, ndyoke neesambe wala awatukuvu wange, naye onoolaba nate emizizo emirala emikulu 7. Awo nandeeta ku luggi olw'olujja, awo bwe natunula laba ekituli nga kiri mu kisenge. Awo naŋŋamba nti omwana w'omuntu sima nno mu kisenge. Awo bwe namala okusima mu kisenge laba oluggi, naŋŋamba tiyingira olabe emizizo egy'obubi gye bakolera wano. Awo nenyingira nendaba era laba buli ngeri ey'ebyewalula n'ensolo ez'emizizo n'ebifaananyi byonna eby'ennyumba ya Isirayiri byonna nga bitoneddwa ku kisenge enjuyi zonna. Era bwe yali yeewuunya ekyo ng'atunuulira ebifaananyi ebisinzibwa ebiri ku bisenge ebiri eruuyi n'eruuyi mu yeekaalu ya Mukama, ekkanisa mmeka, ekereziya mmeka eziwundiddwamu ebifaananyi ebitafaananika eby'engeri ez'enjawulo ebirungi ebisigiddwako zaabu. Bwe yali akyewuunya ekyo ng'ebyo n'abantu bye basinza 11, era nga wayimiridde mu maaso gaabyo abasajja 7 ku bakadde ab'omu nnyumba ya Isirayiri ne wakati mu bo nga muyimiridde Yazaniya mutabani wa Safaani, buli muntu ng'akutte ekyoterezo kye mu mukono gwe, akaloosa ak'ekire eky'obubaani ne kanyooka, nga booteza obubaani, nga bootereza obubaani ebifaananyi, nga bootereza obubaani ebyo byonna bye baasiiga ku bisenge, bye baatimba ku bisenge, bye baatimba mu nsonda z'ennyumba ya Katonda, nga booteza obubaani ng'omukka gunyooka, era omukka ogwo nga bagenda baguunyiriza ebifaananyi. Nabbi wa Mukama ne yeewuunya, aba akyali awo wuliriza. 12 Awo naŋŋamba nti omwana w'omuntu olabye abakadde ab'omu nnyumba ya Isirayiri kye bakolera mu kizikiza, buli muntu mu bisenge bye birimu ebifaananyi, kubanga boogera nti Mukama tatulaba, Mukama yaleka ensi. Era naŋŋamba nti onoolaba n'ebirala ebyemizizo ebirala ebikulu bye bakola. 14 Awo nandeeta eri oluggi olw'omulyango gw'ennyumba ya Mukama ogwayolekera obukiiko obwa kkono. Awo laba abakazi nga batudde eyo nga bakaabira Tamuzi, nga bawoloma bakaabira Tamuzi. Tamuzi tutaase, Tamuzi tutaase, Tamuzi tuyambe. Abatalina zadde bakaaba, abatanazaala bakaaba, abalina abaana be abagwenyufu bakaaba, abaganye okufumbirwa nga biganye, bizinesi ziganye, abo bonna abagezezaako balaba obutamanguko mu famire n'obutakkaanya, naye bakaabiraani? Olwaleero abalina ebizibu ebyo bakaabira balubaale baabwe, bakaabira abasawo ababasawula nga tebakkiriza, tebamanyi na Katonda, badduka eri abasumba ababasiiga amafuta. Naye amazima nga Bayibuli etugamba teri mutabaganya wakati waffe ne Katonda wabula omu yekka Yesu Kristo. Bano baali bakaabirira Tamuzi nga bagamba Tamuzi tutaase. Kati ate wano wajja abalala 15. Awo naŋŋamba nti olabye omwana w'omuntu, era onoolaba nate emizizo egisinga gino obukulu. Awo nandeeta mu luggi olw'omunda olw'ennyumba ya Mukama. Kale laba ku luggi olwa yeekaalu ya Mukama wakati w'ekisaasi n'ekyoto nga waliwo abasajja nga 25 abakubye enkoona yeekaalu ya Mukama, n'amaaso gaabwe nga gatunuulira ebuvanjuba, era nga basinza enjuba nga batunuulira ebuvanjuba. Bano baali basinza njuba ng'enkoona bagikubye yeekaalu ya Mukama nga bagikubye amabega.
batunula enjuba gyeva era nga basinza njuba. Naye bw'ogenda mu ssuula ey'omwenda watulaga nti walina okubaawo enjawulo ku bantu abalindirira Yesu Kristo n'abo abasinza mu ngeri eyo. Olwaleero abasinza enjuba weebali. Era njagala okutegeeza nti abantu abasinza enjuba bayitirivu nnyo nkumuliitu. Era olunaku lwabwe lwe basinzaako luyitibwa Sande kubanga luyitibwa Sunday, olunaku lw'enjuba. Naye bambi mu butamanya abasinga bagoberera bugoberezi tebamanyi. Naye bakabona baabwe abakulu abagunjaawo ensinza eyo bamanyi gye biva. Obadde okimanyi nti oyinza okumala ebbanga ddene mu bulimba ng'omanyi ge mazima era nga ne Katonda akusanyukira mu butamanyabo, naye oluvannyuma lw'okumanya amazima n'ogagaana Katonda n'akukyawa oba ne mwawukana n'agamba kiwedde. Omutuukirivu asigale nga mutuukirivu, omwonoonyi asigale nga mwonoonyi, oyo akola eby'obugwagwa asigale nga mugwagwa mu bugwagwa bwe kubanga akkiriza okubeera omugwagwa. Mu ssuula ey'omwenda wano tulaba ng'ate nnabbi atwalibwa mu ludda olulala n'alagibwa abantu nga bo basinda era nga bakaaba nga bakaabirira eby'emizizo ebyo ebikolebwa mu yeekaalu ya Mukama. Kati kyava agamba olunya olusooka nti awo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu matu gange ng'ayogera nti sembeza abo abakulira ekibuga, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekizikiriza mu mukono gwe. Kale laba abasajja 6 ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'engulu ogwolekera obukiiko obwa kkono, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe, n'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Ne bayingira ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto eky'ekikomo. Awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnya okuva ku mukerubi kwe kyali okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba. N'ayita omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe kya bwino eky'obuwandiisi mu kiwato. Awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu bange abassa ekikkoowe era abakaabira emizizo gyonna egikolebwa wakati mu kyo. Bwe baamala okuteekebwako akabonero, ennyiriri eziddako ziraga nti omuzikirizi yatandika. Bwe tusoma mu Kubikula essuula ey'omusanvu, abateekebwako akabonero baali bamaze okuteekebwako akabonero oluvannyuma okuzikirira ate nako ne kugira ki ne kutandika. Akabonero kano katufuula abantu ba Katonda ng'ekisa kya Katonda tekinnaggwaawo. Ekiseera ky'ekisa okuggwaawo, abaana ba Katonda bajja kuba balina akabonero era abantu bonna abatalina kabonero bajja kusalirwa musango. Katuwulire ebigambo bino mu kitabo kino ebyokubaawo mu nnaku z'enkomerero, last day events. Mu kitabo kino peegi 134 batugamba nti nalaba bamalayika nga banguyirira nga badde eno n'eri mu ggulu. Malayika eyalina akakompe akabwino w'omuwandiisi n'akomawo okuva ku nsi n'ategeeza Yesu nti omulimu gwe guwedde. Abatukuvu ne babalibwa era ne bassibwako akabonero. Olwo ne ndaba Yesu eyali aweereza mu maaso g'essanduuku eyalimu amateeka 10 ng'asuula ekyoterezo kye wansi. Yagolola emikono gye n'eddoboozi ery'omwanguka n'ayogera nti kiwedde. Ekigambo kino kiwedde kyayogerwa ku musaalaba nti omwonoonyi anunuliddwa, naye ate ekigambo kino kigenda kuddibwamu ng'ekiseera ky'ekiseera omwonoonyi kiwedde. Yesu Kristo yalaba malayika ng'ava eri ng'alina bwino ey'omuwandiisi n'ajja n'agamba nti abantu ba Katonda bamaze okubalibwa era bamaze okuteekebwa akabonero ku byenyi byabwe, n'olwekyo omulimu gwe wantuma ngumaze. Yesu n'agolola emikono n'agamba nti kiwedde, kubanga ekiseera eky'ekisa kiweddewo. Asigala nga mwonoonyi.
oyo omutuukirivu asigalenga mutuukirivu, oyo omugwagwa asigalenga mugwagwa. Era buli muntu yenna ekiseera kye kituusa aweebwa empeera y'omulimu gwe nga bwe guli. N'olwekyo mukwano gwange, obubaka bwa malayika asooka butulaga nti ekisa kya Katonda kigenda kuggwaawo mangu ddala, era ekiseera eky'omusango kisembedde era kituuse. Era ekiseera eky'omusango kino tulina okukitwalanga nti kirina kuggwaawo nga ffenna tuli mu ludda lwa Katonda, kirina kutuuka nga tuli mu ludda lwa Katonda. Njagala okusaba mu buwombeefu nga nkwegayirira mu Mukama oyo yalagira nti mugende eri amawanga gonna mubuulire enjiri eri abantu bange, buli yenna anakkiriza analokolebwa. Nkusaba wetwalire Yesu ng'akyali ku ntebe ey'ekisa, ng'akyali mu ntebe ey'okusaasira. Kkiriza obulokozi, obutukuvu n'obutuukirivu bw'atuwa buwa, era ekyo kigenda kusaanyiza okulokolebwa mu kiseera kiri ng'akabi tekannajja, ng'ekiseera ekyakatyabaga tekinnatuuka, ng'ekibambulira tekinnayiika ku nsi ne mu bibuga ne mu tawuni ezitali zimu. Kristo akuyita nti ojje gy'ali ku ntebe y'ekisa waali wakolera omulimu gw'obuweereza n'okutabaganya, nga buli muntu yenna ayita mu ye alina okuweebwa obulokozi, kuba yagamba nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu. Era okuyita mu Kristo tusonyiibwa. Era ye kennyini ye yayogera nti ekkubo ly'obutuukirivu nze ndiyina mu mikono gyange, bw'onaamwesiga n'omuwa obulamu bwo agenda kukwaniriza. Ofuuke owuwe, akuwa obutuukirivu n'obutukuvu, akusaanyiza okubeera mu bwakabaka buli obutaliggwaawo. Nkusaba era nga nkusabira Mukama akwate ku mutima gwo, aguyonje, aguyooyoote, agukyuse, agufuule nga ye bw'ayagala. Okwo kwe kusaba kwange, ng'ate nkusabira nange neesabira ffenna tulabisibwe mu maaso g'entebe ey'omusango nga tetusingisibwa musango, wabula nga tuwangudde okuyita mu Yesu Kristo. Katusabe. Oli Katonda omulungi nannyini kisa, gwe ataggwaawo abeerera emirembe gyonna. Oli mulungi Taata, tukwebaza olw'ekisa, olw'enjiri ennungi gy'otuwa, olw'ebigambo ebirungi by'otuteekerateekera okuyita mu kigambo kyo. Nkusaba Mukama otwere omukisa mu bigambo bino. Omuntu yenna awulidde ekigambo kino, nsabira omuzaanawo n'omudduwo awulidde ekigambo kino, omukwate ku mutima, oyogere naye, omuwe okusalawo okulungi okutuusa lw'olidda ng'ali mu ludda lwo, kubanga tusabye mu linnya egganzi erya Yesu Kristo. Amiina.